Kalema nabaddala bamikwano nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Jamie, you're welcome. Jen Kent, you're welcome. Perrin, you're welcome. Bamikwano nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'otuuka beerako gw'oyita. Ani alina fulaga ya NRM gwe ndabye? Nsanyusa okulaba. Waliwo fulaga ya NRM gye ndabye awo. Toba Museveni. Nsanyusa okulaba wamu wa NRM. Bayibuli egamba nti omwana eyali azaaye n'azaawuka bamukolera embaga empitirivu ennyo obunene. So tusanyusa okukulaba wamma. Maggie, you're welcome. Rosie, you're welcome. Win Caesar, you're welcome. Sharon, you're welcome. Jero, Kemi, you're welcome. Sandra, bamikwano mwenna nsanyusa okubalaba. Sharing a video tulyoke tugende mu maaso. Twanguwe kubanga njagala twanguwe. Simanyi Katonda nga bwali omulamu video nja kugimalako. Museveni yagambye abasajja be bahakinga peegi yange era yagambye Gashumba lwaki peegi yange ebeerako emyaka 2 ng'ekyali ng'ezaalumbuye baazijjangayo, lwaki eyange ebeerawo ng'eri kiriya? Era bwe mulaba etaataagana nga mumanya yataddewo ttiimu ye ya IT yabagambye bahakinga peegi yange. Kale kandabo oba munaagihakinga ate leka nsooke nkubuulire gwe Museveni ekijja. Nsooke nkikubuulire kuba tebakikubuulira bulungi. Balwawo kikugamba. Awo naaweta bajja kusiba Museveni. Nabbi yagamba bajja kusiba. Museveni bajja kusiba. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogwa 2021. Wandika ekitabo kya Isaaya essuula 43 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'E19. Naye ojja kusoma essuula yonna kubanga olw'obudde sisagiyitamu yonna nenjimalayo olw'obudde. Kinkolera nnyo nga muzzeeyo ne musoma ebyawandiikibwa. So owandiikeeko omutwe ogugamba nti Katonda agenda kutukolera ekintu ekijja naffe tulikimanya. Mukama agenda bakolerayo ekintu. Mukama agenda tukolera ekintu nga Uganda eyawamu naffe tulikimanya. Buli omu aligamba omwana we nti yali Katonda ye yakola kino ne kino ne kino. Gwe mutwe gw'olwaleero ng'omaze okuwandika Isaaya 43 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'E19. Tulina okusaba tutandike ennaku z'omwezi 29 kubanga guno omwezi gwa nnaku 31. Tugenda kusiiba 29, tusiibe nga 3, tusiibe nga 31. So get prepared. Mwawulidde omwana ng'atugamba nti bo bachwezi era bazimba Chwezi Dynasty. Kati gwe wenna abalimu abakolera, simanyi oli minisita, simanyi oli ani, simanyi oli RDC, simanyi oli Mbega, oli Kadeyideyi, oli wiki, gwe wenna akola ebyo kimanye bali b'okolera tebakolera Uganda, tebakolera bannayuganda, balina ekyabwe kye bazimba. Ddayo osome posti eyo omwana oyo gye yakoze, ogisome n'obwegendereza
gwali mu parliament mbunze najira ku tiketi ya NRM oli ku tiketi y'abachwezi okitegedde omwana yabagambye. So tuyingira mu kusiba n'okusaba omutwe gw'okusiba n'okusaba tulwanagana n'amaanyi ag'ekizikiza agafuga Uganda. Tugenda kulwanagana n'abachwezi gwe wenna gy'oli ku lwo nga 29 331 oba ozigatta 3 dry oba ozisiba sawa 12 kisinziira bw'oli naye tugenda kuzisiiba ennaku ezo 3. Yes, osobola okuzigatta n'ozisiba dry, osobola okuzisiiba 12 hours. Okoma kulya kyaggulo oddamu kyaggulo, okoma kulya kyaggulo oddamu kyaggulo. Bw'oba kyosobodde ky'oba okola. Mukama abawo omukisa. Okusiiba okutaliiko kusaba kuba kukumenyedde bwereere. Ne bw'oba oli ku mulimu fissa awaakadde awo ng'olina by'okola nga bw'osaba. Tosiiba busiibi njala kulumira bwereere n'otasaba. Essaala gy'osaba nga omubiri gwe gukkakkanye, awo omubiri we guggweramu amaanyi ng'owulira enjala ekuluma, tokyalina gakola by'obadde okola. Teekako okusaba. Eyo essaala Mukama gy'agiwulira. Okusiiba kutambula n'okusaba. Yes, enjala bw'eneekulumira obwereere kijja kuba kitukoze bubi nnyo 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 nnyo. Tugenda kulwanagana n'abachwezi tubakutule mu Uganda. Uganda ya Katonda si y'abachwezi. Maureen Skin Care nga bulijjo bw'oba olina kyoyagala ku ky'olususu Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu munoonyeeko. Inbox minkuwa essimu ye gwali e London ate gwe osingawo nnyo kuba wonna ne bwabikasuka obukasusi bw'ati bikutuuka. Kati naawe ali mu nsi endala era mugambe ekizibu kyo ajja kukikumalira. Tofaayo, waliwo sizoni eyaliwo eri emabega nga abantu beemyosa, abakyala ne beemyosa, naye kati essaawa zino muganda wange bawoomerera batungonona, efeesi yajjamu ebintu bakacungwacungwa papo bwe bityo. Inbox Maureen Skin Care akuzzeeyo ku sikini ye eri gye walina nga tonnaba kuyingira bino bikwezi gula jiiki, simanyi mekako, simanyi medivini, waliwo omulala jaribu, sabuni ky'omulala mbijjukira nabirabanga jaribu, mekako, medivini, ebyo nga wabi weezigulanga. Gendi wa Maureen Skin Care akutaase akuzzeeyo ku kalayo entuufu gye wali oliko ove mu bibomboola. Sibamaze security alerts weeziri nnyo. Nebaza Katonda ate zino zigenza otuuka amatu gabadde Uganda ku ground mpulira oba waliwo ekibaawo. Tewali kibaddewo paka lwenzize. Bwe kijja ngenda kuba mbabuulidde. Njagala okwebaza mwenna abatambuza message yange bwe mba mbawadde security alerts. Bye njogera si bya kusaaga bya ddala. Waliwo abantu abakoze bwe bati buli lwe mbawa security alerts nga bakwata naddala ab'omu diaspora. Ab'omu diaspora wamma mu munyweze ekintu kyaffe ffe tukikube, oba abeewaka baabeebasa ffe tukube ekintu paka tukitwale. N'ekirungi n'ewaka waliyo abazuukufu, abantu gye bali balwana n'ewaka ku ground. Oluulira security alert ng'agenda ku American Embassy emails whatever ng'ababuulira Museveni agenda kuba bbaasi. Museveni yakubye bbaasi ng'abasajja nga mwakamala okukiripootinga ku American Embassy. Obugalo mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwe mubeere nga mubiripootinga. Museveni agenda kwokya tulaaka ng'okiteekayo ku gundi zaabwe nga gw'osirika ayokye tulaaka. Kakati byonna mubiteekeyo. Mwe mubiteekeyo bajja kugamba naye bano abaana babadde bakatugamba bajja kukukwatira omutujju akuba Uganda bo mu essaawa yonna gweva ku baana abaabwe. Baatulaze omwana mbu yafudde taliiko baabwe, taliiko bamugira, simanyi yafiiridde mu bbomu ne bamuziika mu keesi ya bukadde ataliiko baabwe. Olaba ne gundi omuntu ataliiko baabwe ayinza okumala omwezi mu mokyale, ono baamuggyeeyo ze yandizeeni ne bamuziikirawo. Mwebale nnyo omutima omulungi, naye ebyo mujja bikwata balala. Olaba ne ani Padde Bitama yamala omwezi mu mokyale
ng'ate yaliko n'ababe bangi naye mwezi naye ono ataliiko babe omuntu ataliiko babe amala n'emyezi 2 mu ggwanika naye ono bamutwalidde mu bitiibwa mbu olw'okubanga atunda ebbaala kati kwegamba ffenna tugende tutunda ebbaala ebyo mujja bikwata balala sinzi mutabani wa Katongole. Wamawulira njagala okubeebaza mwenna bakoze ekintu ekyo ne mutuusa amawulire gano naddala mu bitongole ebifuga ensi eno. Kituufu ensi eyina abagifuga naddala mu abali e US abali UK abali mu nsi ezo ennene ezo mwebale kutuusa information eyo. Jjo nababuulidde nabagambye erinnya ly'omusajja eyakuba bbomu nabagambye tekuliiko musiraamu nembagamba abasajja bakubye bbomu babadde abasajja 2 babajja Kasijjagirwa babajjeyo ne babatwala mu makati ga Bundibujjo ne Fort Portal. Omu bamuyita Mbonigaba Simon omulala bamuyita Kwikiriza Patrick. Mbonigaba Simon ali ku ddala lya sergeant, Kwikiriza Patrick ali ku ddala lya warrant officer 2. Omu ku bano wabadde wamumanyi mubawuliriza abange kubaddeko abadde alina gw'amanyi n'abinoonyerezaako najja naŋŋamba pasita bye wayogedde mubirinde mu lutuulo oluddirira abantu babamanyi information etambula. Nze neewuunya naye batugambye bwe bati bomu ezaavuze omuntu gwe batugambye simanyi bunazaalibwawa ku kyalo tebamumanyi talinaako kitaawe talinaani wabula ena ng'atugamba mwe mugendeeko wano egindi omuntu asibukaawo ku kyalo tebamumanyi. Naye musooke mutubuulire bomu ziri ez'erugogo ripooti yazo eriwa baani abaazitukuba era bali luddawa mulyoke mutuzze ku zino ziri zaggwa zitya wamma ebyo leka mbiveemu kasooke ngende mu security eno. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe olw'okuba tebannaba kukuba mmotoka y'amafuta ate nabawadde wano nabadde naakamala okuyogera ku kyaba Starbex. Omuntu yaviiriddewo ku gundi n'asooka n'agenda n'abategeeza alina omuntu kwedikwota n'amugamba bangambye bagenda kukuba ebimotoka byammwe nti ani nti aba Starbex gundi n'etambula info n'etambula wonna kubanga yagibuulidde ba kwedikwoters ekintu ne kitambula. Kati ab'ebimotoka mwebeereremu muyinza kuba temunnaba kubaluka naye nga mujja kubaluka ate Katonda yeebazibwe. Omanye enswera ziri 2 emu emukubisa bbomu endala n'emugaana. Ekyo bwe mulaba tekyatuuseewo lw'amaanyi gammwe aba social media mu kitambuze. Kati essaawa zabadde 6 ez'ekiro ekyakeesezza leero ne baddamu ne bateesa mu 7 mukambwe nnyo yagambye bbomu ze 2 zimusala zitya obutatta bantu ye alabanga atannafiirwa bantu. Yagambye ayagala abantu abali wakati wa 30 n'50 abazungu basobole okutegeera nti ali mu buzibu yeetaaga ssente. Ekirala basobole okumanya nti mu Uganda waliyo insecurity ayagala wakati w'abantu 3 n'50 kyekisobola okusitula abazungu ne bamanya nti Uganda eri mu matigga. Bino Museveni abiteeseza mu State House zabadde ssaawa 6 ez'ekiro ng'amanyi neebase ate nabaddewo ne bakyusa strategy ne banoonya wa wabeera abantu abangi. Wulira kati we bagenda okukuba nebaza Katonda nzize nga tebannakubako ate mu State House kwemuli lwakuba sitegedde leero baani abandabye. Kagashomba kagenze keewuunya kalabye nkalengedde naye sikalaba kagenze keewuunya kasajja gwe tugenda kutoloba. Abantu abali ku masiteegi okutundwa emicomo ngenda Bayibuli egamba bweti naabuuliranga enjiri nga nsooka n'abeewaffe kati nsoose n'abeewaffe Masaka Road Kyengera Nsangi Kamengo na Mbizinya ewaffe Buwama Mbizinya mbazeemu
Lukaya. Kati enguudo ezo nga bwe zigenda mugende nga mukimanya abantu abatunda emicomo ebyo bye mujja mugiragira mama wamannyogo gawuno wamagonja gyoli ate gwayina gonja ate gwayita gonja jangu ng'oyita gonja nga weegendereza kambi basomere enve wano ngende mu vidiyo Nsangi Mbizinya Lukaya Mubende Tirinyi Namawojjolo Kageti Mumburo National Park Kyengera awalala we bagenda okukuba we batagetinze awantu wonna aweewandiisiza baasi nga zibadde zitambula simanyi zisimbula biki ebyo aweewandiisiza zibaasi awabeera aba traffic gwe wolaba point nga simanyi mubeeraawo simanyi mbu ne babawandiika mbu ne bakola batya mwegenderezeewo omuntu agenda kutuula mu baasi bwetuuka awantu bwe watyo simanyi kulya ku mbizi sitagafulai ku mucomo omuntu afulume nga agenze simanyi okufuka anyiga remote nga ye afulumye muwulidde mwegendereze baagala kutta ab'emicomo kuba mujja mugwirana mwesibe ebbiri mbabuulidde nammwe ekyammwe kinvuddeko mbadde sinaba kukyogera nga mpulira omuliro maze okukyogera ekitiibwa kiddire Mukama kati awo ebisigadde byammwe nange neebeereramu byange nammwe mwebereremu byammwe kubanga munnanga Abaganda bagamba oluli ku mbwa lwe luli ne ku muyizzi mwebereremu nga nange bwe neebereramu kubanga era agamyuka akasolo ge gamyuka n'omutezi omutezi abeera gumutundu gagamba oba naakakwasa oba wano wenteze naakakwasa nga n'akasolo kagamba anteze naye bannange oba omutego naagugwamu Katonda nnyambe sigugwamu kwegamba buli omu ayina puresha eyiye kati agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo buli omu yeebereremu mbabuulidde okujjako nga temukitegedde atakitegedde ng'ogolola omukono kubanga ba student teacher tetuvaawo ng'abaana tebategedde baana balina okutegeera obulungi Museveni ayagala emirambo 35 nga gyonna gya bbomu naye Museveni tojja giweza nkukakasa Katonda anaatulwanira naffe tunaasirika Bayibuli bwe yatugambye Museveni anoonya awava information talabawo gw'ogimpa ate nga tomanyi ebyo ebipale nagamba ebipale byoyambala ebyo ebigattogatto information gwagimpa ayagala emirambo 35 ate Museveni weetereeze waliwo Museveni weetereeze nze Museveni kankubulire ky'oba okola tungisaayo ovulo ng'erina n'ekyokumutwe omanyi bino ebishooko bino ebyabaana bye basonsekamu abaana ne babasiba bwe bati ne babaleeta bwe bati nga ne ku mutwe bamubikako ekyo ky'oba oyambala obeere otambulenga ng'ekizike kirina okuba nga kiri bullet proof nkubuulidde neebaza Katonda message zange ziyingidde muba message zange bantu mmwe bale kuzisi buli muntu ali wano ng'alina owa UPDF abadde agimusindikira buli owa SFC bagimusindikira Museveni tugenda kuwulira ekibaluka awe Nakasero kati ate nkulabula ng'omuntu omukulu ow'ekiwalaata tungise ekintu ekyo nga kiri bullet proof owe Haiti wamulaba ebigere ebyatwala owe Haiti bikukimye nkubuuliridde wano nti nzize nenkulabula weenenye Bayibuli bwegamba kubanga nabbi akugambye nkakuddiremu bagenda kussiba oba ogenda kufa ku bibiri ani ayinza okuntaagingira wano Minisita Nabakooba muntagingire wano Nabakooba bweba temusobola kumutaaginga mumuwe message ye yino Nabakooba
n'abakoba bava ku bantu be. Mumanyi gavumenti ya Museveni yonna ekulembeddwa bamenyi b'amateeka. Bonna bamenyi b'amateeka, mwenna tugenda basiba. Gwe mukazi gwe n'abakoba, nyina vidiyo zo, nyina obukakafu, bino njogera bukakafu kuba nyina mbulina. Wakola enkwe ez'okutta Felix Kaweesi ezaawera. Bane akantu kano mukawo omukazi oyo. Baakola enkwe z'okutta Felix Kaweesi. Okusooka nga bino tebinnaba kubeerawo bino. Baatandika okwagala okutta Kaweesi, baali olukwe lwali lw'abantu 4. Lwalimu Kale Kayihura. Njagala muli ab'emiti yena temukombya akakazi ak'obululu, akakazi ako kattemu. Bino bye mbabuulira nnyina obukakafu nga Kaweesi ye yabuleka mu videos eza Nabakoba n'eza Kaweesi, mu ddoboozi lya Kaweesi n'ebirala nja bireeta. Wulira, Kayihura, Nixon Agasirwe, Norman Musinga, oyo yali aduumira poliisi mu Kampala n'emirirwano, ne bakozesa Nabakoba. Akakazi nga kakyali mu poliisi eri kasiibuse kalinga oluba olubbi, ne bannanga ate ne Kaweesi yanswaza nnyo. Kati Kaweesi wagenda okulaba abakazi ba poliisi bonna naawe omugenzi, rest in peace, ng'olina kutwala Nabakoba. Nabakoba anyiridde kati, naye luli yenna ng'aliwo ati alinga omusokolemu ebyenda, alinga ASP, ali mu bodaboda. Nixon Agasirwe, Kayihura ne Norman Musinga ne bakozesa oyo omukazi. Kaweesi yali ali Kenya ng'asoma. Nabakoba njagala weegaane nkubulire ennaku z'omwezi. Olutambi lugamba bwe luti, ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omusanvu 29, Nabakoba walinnya ennyonyi n'ogenda mwalina meeting. Oluvannyuma nga bamaze okufuna meeting ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omusanvu 29, Nabakoba walinnya n'ogenda e Kenya n'osisinkana Afande Felix Kaweesi mu ssomero gye yali asomera gye baliyita Karen Military International School gye yali asomera. N'ogenda n'omukyalira n'omalayo ennaku 4 kubanga wali gundi furendi we. Naye bannaye Kaweesi wanswaza. Kaweesi wandinkubidde akasimu. Kaweesi wandinkubidde essimu nze nenkubuulira nenkufunira omuntu omutuufu. Akakazi ako ne kagenda ne kabeera ne Felix kamalayo ennaku 4. Njagala mutaaginge Nabakoba mubuulire ebintu bino. Abeewa Kaweesi babirina. Abantu beewa Kaweesi babirina. Mu butambi obubwo kubanga Kaweesi yabufuna. Ne kagenda n'amazzi ne soda. Kamanyi Kaweesi ajja kukagamba mpa ne kutuzinyweko. Nga bwe tumaze okulya emmere mpa ne kutuzinyweko. Kaweesi yagaana okunywa ku mazzi ge kaali kayina ne busoda. Okitegedde? Nga ddiru olwo nga bategedde nti Kaweesi bw'ava eri okusoma nadda ayinza okujjawo Kayihura. Ojjukira nti era ne mu musango guno ogw'okufa kwa Kaweesi guno ogusembyeyo, Nixon baamusiba lwa nga bye bimu ku bimuvunaanya ne Kayihura. Okijjukidde? Olukwe lwagendera ddala mu maaso. Kati luno olwokubiri Nabakoba tetumulabamu, naye olwasooka Nabakoba mwali. Nabakoba njagala weegaane, era Nabakoba bw'amaliriza ddiiru eyo kwe kutandika. Awo yawe yali tamanyiddwa nnyo. Kaweesi ye yali amumanyi. Era olwa ddiiru eyo ne batandika okukawaawa awo ennyota ebifoofofo ne kajja mbuno omwogezi wa poliisi. Nabakoba oyogera biki? Bukyanga oyogera kiki wali oyogedde kirina amagezi mu poliisi? Eyo yali reward kubanga yakola attempt ey'okutta Kaweesi, then n'okumusirisa. Okumusirisa kuba ayinza obbisesema. Asobola obyogera. Kakazi gwe oli katemu mbuno oli liida. Naye lwaki ye Museveni alonda batemu bokka be baba bakulembera Uganda? Lwaki batemu bokka? Jim Muhwezi, Tumukunde, Tumwine, Batakayira.
beba minisita ono yali mu lukwe lwa kutta Kaweesi Kayihura be yakatta tetubala lwaki eyo gavumenti ekulemberwa batemu bokka lwaki ekulemberwa batemu bokka kati bwe tubyogera nga bagamba uyu mwana bamukwate jo nabadde ku live ya Sky Soldier omanyi oli omwana alina ttaamu zoba oyo omwana yasomerawa n'agamba bw'ati mbusimanya ani yagamba Malcolm X omwana oyo tasoma bayibuli asoma butabo obwo Sky Soldier asoma ne ku bayibuli okwotinge ku byawandiikibwa musajja gwe jeno Sky Soldier asoma ku bayibuli yagambye bw'ati Malcolm X yagamba you can jail a revolutionary but you can't jail a revolution ningamba bannange ono omwana asoma butabo kyobo you can kill ASP but you can't kill the message you can kill the messenger but the message never be killed message yange bwenjifuna njifuwadinga era bangi nnyo bagimanyi mwasi balumbuye era yabuukirawo ate okuva ekkata okuva ettaka okujja ekkata kyenkyonkana ki era olwakwata message nebuuka abatambuza message bangi gwe genda onoonye omuntu gwe bayita Uganda empya genda ku peji gwowulire Uganda empya akusunsulira ensonga genda olabe kojja omugezi genda ba messenger bangi naye mulowooza munaatumalawo mwatulako ne mulaba nga ffenna ku media tetulina magezi okujjako lumbuye amaanyi gonna ne mugamalira mu lumbuye omusajja yayombi n'agamba bannaye tetukyasobola kujja muntu bweru sente zennonyonoonye mu lumbuye zimala muhakinga epeegi y'oyo omwana mulowooza mmwe mwasoma IT mwekka mwe mulowooza nze nasoma P7 emyaka 20 nsoma primary nga ndi musiru bw'osoma emyaka 20 mu primary oba ofunye ebintu by'oli yagenze n'afuna university degree simanyi oli aba amaliriza masters ku university nga naawe omaliriza masters mu primary bwe wetegereza obulungi primary ofuna masters yiyo mu gihakingi n'abakoba wali mu lukwe lw'okutta Kaweesi meeting eyo bweggwa n'ogenda n'osanga Kaweesi essomero eryo era wasula mu hoteli mwasula mu hoteli bagiyita eri Kenya bagiyita Hilton room number eri 216 mwasula mu 4 days gwe ne Kaweesi 216 kino kyembagamba nyina video ate mukazi gwe nsobola n'okuziforwardinga weesonyiwe Joyce baagala era mukazi gwe vaayo olangirire nti togenda kwesimbawo bw'ogaana nkuwaddeyo essaawa 2 mwezi ngenda kuta obutambi nga Kaweesi ayogera nta obutambi ng'oli mu hoteri weekejja oyo mukazi mumugamba ave ku Joyce baagala njagala yeegaane nkugambye yasimbula yagende Kenya nga 26 ogw'omusanvu 29 wasula mu room 216 eryo essomero lisangibwa baliyita Karen International Military School liri Nairobi waggulu ku kasozi tawuni bagiyita Yaya Center oba Yaya Town awo weewali gundi eyo ne musula mu Hilton Hotel room number 216 Bayibuli egamba ebyakolebwa ekiro mu nzikiza nga mugadde w'enzigi bw'atyo bw'ayogera Mukama mulibisanga waggulu ku kasolya Katonda bw'ayogera ekintu kigende empola 29 bye mwakola mu kizikiza bw'atyo bw'ayogera Mukama bye mwakola Kenya mu Hilton bino biri ku kasolya mukazi gwe weesonyiwe Joyce baagala sita obutambi vaayo ogambe nti oyina ekikyamu ku mutwe tokyasobola kwesimbawo nkute bw'ogaana mumpe nnamba yoyo omukazi mufuwadingireko obutambi bwe nsooke mbumuweeko mu kabokisi ate nze bwe njogera ekintu ndi mwesigwa mukazi gwe bw'olangira nti togenda kwesimbawo sigenda kuta katambi konaaka oyo Kaweesi yali mugezi mujjukira olutambi lwe baagamba olw'omukazi oli
Isogwe yali yekubirako ne SFC era yali mukakawesi ebintu bya kawesi yali nga abidocumentinga akola documentaries and filmentaries ezo tamu zaffe abasoma primary emyaka 20 filmentaries naziteekawo mumpe namba ya nabakoba inbox me saagala sente yo yadde 10 njagala ove ku Joyce baagala nabakobe namba yange saagala oginoonye nga togirina eri +974 33 93 96 39 va ku Joyce baagala va ku NUP bwogana wembuteera bwenti mu butambuze akijjemu enjawulo mumanyira nnyo mu NUP ekyokulwanyisa kyo tulina information gwe kasola baka information konna katambuzi Joyce baagala gwe mukazi gwe nabakoba inbox me nkutaase omuswalo oyo Kaweesi yali mugezi kubanga n'amazzi gennyini okusinziira ku Lutambi yababuuka amazzi n'agatwala ne bagakebera nga mulimu obutwa oyo omusajja omanyi Katonda bw'aba tannakuvaamu ekikuwugula naawe tokimanya ekikulabula naawe tokimanya okitegedde n'agakebera n'afuna era yali alinze oyo Kaweesi abakulinnya ku ntebe nga bwe baali bamutegese okuba pulezidenti yali asooka kusiba Nabakoba nkubuulira oba Nabakoba yandidduse emisinde n'atomera kooki n'asaanawo busaanyi naye Kaweesi abakukwatako nga pulezidenti anti yali ajja kuba pulezidenti senga gwe Kayihura Norman Musinga era Kaweesi bwe yafuna ekifaawe ekyomupoliisi awangundi n'akwata Norman Musinga n'amuwa transfer oba n'amutwala Isinjiro eyo n'amukuba eyo mu kyalo kumubonereza kuyagala muwa butwa awo Yesu n'agamba bye baakolera mu nzikiza mu Hilton room 216 muli bisanga waggulu ku kasolya ku Kata Community Center bwayogera Mukama. Tugende mu politics abakunganira mu bintu simanyi we bayokya biki simanyi gonja nammwe mbabuulidde ebyammwe ku makubo mu ababbaasi bwe musimbula bwe muti kuba kati ababbaasi nze gwe balaba bagalala ati ani gwe baddako kuba mwetegeke. Museveni yagambye ayagala abantu wakati wa 3 na 5 enyonteke Honorable Sseggona yagamba Museveni tubulire pipa z'omusaayizi oyagala tusale embizzi ffe tulunde embizzi papasire kuweza musaayi otubulire we tuguteeka oba oyagalirako ejiiko gy'onoowuutisa tukusalira omusaayi gw'embizzi owuto omusaayi naye va ku musaayi gw'abaana b'abantu abantu 10 Museveni ogamba okutta abantu 30 ku 40 ebbanga ery'emyaka 93 lyolina ozadde abantu bameka olyoka otta 5 omulundi gumu olina abaana bameka Museveni olina abaana bameka olinako abalenzi bameka omulenzi wuyo mumukayanira mbumbu ate simanyi mbu wa mutowo ate mbuno wa mukuluwo ate mbu wa mutabani wo kwegamba omwana ali awo ali omu mu kikaye mulenzi ali mugwe muyombero omwana wange omwana mu musale mu buli omu atwaleko ekitundu ozadde abaana bameka Museveni olyoka ogambe mbu oyagala kutta ate kwoli kweno live bangambye mbuno olaba live zange nonseka Museveni toddamu kusekera mu live zange ozadde abaana bameka olyoka obanje emirambo 35 ozadde abaana bameka ku mirambo egyo oyinako emirambo emeka tandikira ewuwo sooka osuule ogwa mukazi wo osuule ogw'abaana bo nkuweyo emirambo 10 nange nkuweyo awo abalala 10 ogende ng'osondereza sooka ewuwo ababo bali heavily protected oli kuba abanno botta omuntu just no planning omuntu ayokya wali akacyomo alina capital ya mitwalo 2 agula buwoowolo bwa nkoko n'abutunga ku luti n'abeezaawo famire ye naye era oyagala ne famire ye agireke musajja gwe tubulire tukuwa omusaayi gw'embuzi oba ogw'embaata oba ogw'embizzi embizzi tujja zirunda tulunde embizzi tukuwa omusaayi onywe bw'obanga ennyonta ekuluma ya musaayi va ku baana b'abantu Museveni
ne muvaawo ne mutulimba mbuno gundi mbuno ICC yawetta abantu nga gwe wennyini mu bigambo byo wagambye ate Museveni linda kukati nja kutandika okuba amaloboozi go nkubuulira teeka waabi let me improve my drone nja kukuba meeting zammwe wano nkubuuliridde wano gwe Museveni mpozi ky'oba okola genda ozituulizenga mu nnyanja wakati ate nayo nja kukulumbayo bayibuli egamba nti Katonda Yobu yagamba omudduko ogendewa Katonda ali kusaidia ffe ogenda kutudduka olagewa bayibuli egamba Yobu yagamba ne mu nnyanja gyali ne mu magombe gyali mu ggulu gyali wansi mu nsi gyali kati ogenda kubigo byonna gy'onoobe Museveni let me improve my technology nja kukuba meeting zammwe nkubuuliridde wano Katonda bw'akuyamba nga tonnaba kufa wano we tulaga nja kukuba meeting y'olunaku lumu teeka waabiri jjo bagambye omwana atulabye atya nabadde mbalengera nabadde sibalaba wamma Kyagulanyi jju yagamba mbalaba sibalengera naye mbalaba naye sibalengera nange awo natuuseewo nabadde sibalaba naye nga mbalengera buli omu n'atunula ku munne kandiho gw'obyogedde oba gashumba gw'obyogedde oba Toyota anti omanyi gwe Toyota otamiira nnyo gw'obyogedde njagala mulabe nabagambye eddiiru ya bomu yaganye okukwata poliisi yayanguwa enanga n'atugamba temufaayo bannayuganda mugende mu maaso n'okukola emirimu gyammwe kano kabomu akavuze si butujju nti bwavudde bweru wa ggwanga baana bazanyazannyamu awo ne bakolaawo ekintu ekibwatuka ne bateekamu enjala z'embwa ne bateekamu emisumaali ne bateekamu n'amasasi g'eggaali mujjukira nga enanga ayogera ekintu ekyo kakati ne bateekamu n'obwoya bw'emmondo omanyi obwoya bw'emmondo bwo buwunya kati bwe bwasamuse ne bugwa mu sigiri kati bwo bwe bwakyakyalise ne bukyakyalika kati evvumbe ne liwunya naye temufaayo mugende mu maaso ne bye mukola kano kabbomu bakakolera wano nange enanga nsobola okukakola kati bwe wayiseewo ennaku enanga n'akomawo enanga y'omu alya emmere anywa n'amazzi ate anywa lw'enzooli kyova olaba mukama we bali kuba nze nakulira ku mazzi ga nsuwa ensuwa ekikopo kibeera wali bweggwamu ne munyookeza obukuta ne mugibikkako bweruti obukuta bw'amatooke obukalu ne bunyookeramu ne mufumba amazzi nemwiwamu nesikulira ku lw'enzooli water maybe musajja gwenanga oliko ekikyamu ku mutwe n'akomawo n'agamba bw'ati eno bbomu nnene omanye eyo ICC eyo bakubye bomu okwetoloola ensi zonna be bakuba Alkahoma kati ate bwe bakuba Alkahoma ate ogamba otya wano ekomamboga ekomamboga wano ekomanva kubanga bwe babanga basobola okkuba eri tosobola banyumiza wano ekomanva kituufu bakubye ekomanva naye ate luli watugamba nti bomu yali ya wano era yakitubulira ne mu luzungu this is the domestic the terrorism just the domestic not the world animal naye bannange enanga oli musajja ne bakukomyawo mu uniform yemu kati tutwale ki it was the domestic the terrorism oba the international the terrorism musajja gwenanga era gwomu mu uniform emu mu nkofiira yemu eya police eyo enkofiira Odomero yajambalanga eyo enkofiira Odomero gwensingo gijjukiramu Odomero bwatu buyayambalanga naye ng'akola by'amagezi enanga came back the same time he changed the statement n'agamba this is not the domestic animal this is the world animal kale ssebo gwe omuntu yakikakasa n'okituddiramu ne mu luzungu kati fe abasoma P7 emyaka 2 tuba tukikutte domestic terrorism ate kati otugamba international njagala ombuulire bwe kiba nga kiri domestic terrorism ICC eri domestic ate bwe kiba international terrorism ate domestic yajja etya katubakubireko mu ngalo nkugambye ekintu kyafiira wali we nabagambye basajja mmwe mujja kukkiriza omanye mumbuusabuusa mugamba abanyankole ffenna tubakalakaserumuze sibakalakatangako ndi munyankola ayagala change gwe genda batunulire engeri gye boogeramu nabadde ndi awo nga zireese owa penso gundi Flavia omukazi oli asiba penso
najja n'agamba bw'ati temufaayo buno obutujju bwa nsi yonna naye Uganda yesinga okulwanyisa obutujju ate n'embeera ffe UPDF iffe security tugiri abaavu tugiri wakati omukazi oyo ekintu kyeyogedde kituufu bagiri wakati eyo embeera oyo omukazi yakyogedde kyamusimattuse n'agezaako okukizimba ng'agiragamba eno embeera tujja gisinga naye yabadde amaze okyogera ffe tugiri wakati mmwe bayinginiya mukazi gw'ejju webale kusiba penso yagambye n'embeera ffe tugiri wakati kituufu eyo embeera be bagiri wakati oyo mukazi gwe bakwongera ekisanja leero wenjogeddeyo ekyamagezi oba walidde emmere ki yagambye mutemufaayo n'embeera ffe tugiri wakati ate n'amala n'alimba n'agamba bw'ati omanyi omuntu omulimba ne bw'ayogera amazima addamu n'alimba kubanga waliwo be basindikira mobile money simanyi sente zayita bwe ziti nezikunkumukako egindi kati ezimu twazironze ne zitubuulira ani yali azitwala kati bakwata abaana abakola ku mobile money bwabwe okitegedde bakwata abaana mbunno bu mobile money bwabwe bwayitako sente z'abatujjo babalimba mukazi gwe watugambye n'embeera mmwe mugiri wakati definitely n'embeera mmwe mugiri wakati kuba abakuba bomu mwabajja kasijjagirwa olwaleero mwabatutte bali bundi bujjo okitegedde tekuliko musiraamu eno embeera temugeza ne mumeshoninga erinnya ly'omusiraamu mugamenyewo nga bwe muzze mukyusa statement muddeeyo muzikyuse muleete entuufu mugambe abantu nti Mbonigaba ye yakubye abantu bomu tekwikiriza njagala okwebaza mwenna bannayuganda ku ground n'okusingira ddala ba online omanyi online ekintu twaki owuninga Museveni okuwulira obuwuliza ekigambo internet atomera ebisenge eri ewuwe yagijjayo kyokka naye ali ku VPN andaba ali ku VPN ate nga yajjawo gundi kati bali mu akawunti banyiga banyogotola Museveni kyewava onsomesa P7 primary emyaka 2 ojja kijjamu enjawulo mwebale kulwanirira Father Mugisha mwababiriitiriza mpaka lwe baaswadde ne bakiwulira nga mazima ddala kaakati njagala mbabuuze poliisi Father Mugisha mwamugjeeko omusango ani yatta omuntu basajja mmwe mukola ebintu nga mulowooza mmwe musinga okutegeera kati twagala okumanya omuntu oyo eyafa ani yamutta Father Mugisha si ye yamutta Ossi w'e Masaka mutubuulire ani yatta omuntu ani yatta munnayuganda ate nammwe abantu abayingira mu ddiiru za gavumenti mutegeere kyova olaba omuntu abifiiramu n'abulwako owuwe olowooza gavumenti nsiru tebasobola kuleeta mutabani wa Katongole abibeeremu afe era munnange kitalo nnyo omukazi eyafiiridde mu bbomu abuliddwako ababe bagezezaako okumunoonya yava buve mu bbanga n'agwa kitalo nnyo kitalo ddala Mungu amuwummuze mirembe amiina ne baleeta keesi ey'ebbeeyi eri gye bataazika eyo keesi ne gundi teyajebakamu bulayimu BMK teyajebakamu atalina baabwe yajebaseemu ayina ababe gavumenti ebyo byekola bajja bateeka mu ddiiru gwe bakusiriirizaamu omusajja mwamutta kati poliisi njagala mutubuulire ani yatta omuntu oyo kubanga Father Mugisha yabadde omutemu kati Father Mugisha mwamujje ku fayiro si ye yatta ani yatta omuntu Museveni gwalumirirwa nnyo obulamu bw'omuntu afudde n'abantu babafiiriddwa njagala otukwatire Ossi ani yatta omuntu oyo Father Mugisha si ye yamutta mwe bantu mmwe tomanyi komenti eyo gy'okoze eyo y'amaanyi nnyo mu lutalo luno okusinga ne bw'okirowooza posti gy'okola n'ogiteekayo y'amaanyi nnyo okusinga bw'ogirowooza mubiriitiriza abasajja bano paka mmwe mubatokose nze nayingira dda ndi wali mu byenda nja bakubira eddoboozi lya Museveni ng'ayomba mu State House awo nga bateesa okutta omuntu mujja kutya let me improve the technology ono technology gwe nnina oyina okuba nga wasoma P7 emyaka 20 omutegeere bulungi ebyo bye muzungazunga ne mudduka simanyi ne mugenda mu America ne musoma technology mumuleka
mumuleka mu P7 ate ow'amasomero gali agamanya Mushega Minister of Education yamanya Mushega mama nyabo Minister of Education abo be basajja abaali bamanye ebintu bye bakola byakoma ku Namirembe bitamazire awo Namirembe bitamazire Fajiru Mande ali mugundi Bukenya nga Bukenya bwakuwa omwenda guba mwenda naye ku mulembe guno omwana wo omuzadde yaddeyo n'abagamba muleete ebintu by'omwana wange teyafunye bubiri ne baleeta ebintu ne babiddamu ne babigula ne bagamba sore omwana wo twamubye yabadde afunye kamu yeyo education y'omulembe guno se yamanya Mushega eyamanya Mushega yali esomesa ne technology information is a technology ng'ogifunamu degree masters mwebale kuyamba Father Mugisha yabadde afiiridde mu kabenje ng'ensekere abasajja nga bamutaaginzeeko ekigambo ekinene nti nno mutemu ng'omutemu ali mu State House yeebase omusajja gwe batta wa SFC eyali agenze okukola obulabe ku Father Mugisha bantu mmwe tulina amaanyi lwakuba olumu twenyooma abantu bagize wali ebukedia ne bagamba wafula temujja mujja wano simanyi ogutu simanyane owa NUP bagambye temujja mujja wano nga police mutaddeko magazini ya masasi bantu musengo omuntu yabyewo magazini eyo sengo omuntu yabyewo magazini eyo owa police ne bamubuuza magazini eyo gye yataddewo bannange Katonda ono nemalebwa kunza agitegeera obulungi senga embwa yatutta akaveerako nekatwala mu kiswa ekifulufu oba nekasuula mu nnyanja mu police gwe ne bakubuuza magazini y'emmundu yo omanye emmundu bannange basajja mmwe naye abantu beeri ebushi yabavenako bagambye temumujja wano ffenna mutusombe ffenna mututwale temujja mutwalo wa NUP police ne yeebwalabwala anti yagudde bugwe naye nammwe tubadde tusaaga magazini yavuddeko neegwa magazini eva etya ku mundu neegwa basajja mmwe mmwe kamba bwe tiwali agenda kutuwa buyinza bwaffe tugenda bwewa era osanga omuntu newuunya abantu amagamba gavumenti vaayo tuyambe ndabyeko ne mukwano gwange empuuga anti yaali mu diplomacy bw'oba olabye ekintu kyonna kyeweekanze okuba bomu tegeeza ab'obuyinza tegeeza poliisi y'ekitundu ekyo ebeera ekimanyi nti waliwo ekigenda okubaluka mu kitundu kyabwe ate otegeeze poliisi bajja kukukwata bakusibe temutegeeza poliisi bwe mukiraba mudduke kibwatuke kireme kubaako gwe kitta bwe mukiraba mudduke muveewo kibwatuke kiggwereyo poliisi ejja kukwata ekubuuze lwaki gwosooso kiraba banoonyereze anti olwo baswadde banoonyereze era gwosooso yitawo lwaki gwosooso yitawo awo otandiko bagambe gamba Bobi Wine ye yagimpadde tukute tukuweyo obukadde 2 ate okwogera otyo nga bayita maamawo nga bamuwayo 10 nga mama gamba ate ono Kyagulanyi Yoweri mulumirize tuve wano mwana wange kakati laba bwe bakufumisa emisumaali nga naawe ojja mu kooti ng'oleeta engalabe Bobi Wine ye yampa bomu eno mu campaign nangamba bwe batannangirira ng'ogitega bajja bibawa bw'olaba ekintu ekifaanana bomu dduka sirika ebaluke byayo mugende mu maaso ne byemukola ng'erimaze okubaluka ebyo babagamba poliisi ye bakuba bomu nkugambe bategese okukuba ebimotoka okwokya ebimotoka by'amafuta poliisi efune budget era olwakuba bomu waliwo omukazi mu palamenti memba wa palamenti ali awo munene yagamba bw'ati poliisi tugyongeze budget tugyongeze ssente basobole mwagala kutugamba nti embeera eri mu Uganda ku lw'okubanga temuliimu ssente nammwe mwagala fuuka ng'abalokola abagamba Gideon zikuka tukuwe capital Gideon yafa lwakuba talina capital akola kyekyamutta mbu Gideon komawo tuwezezza obukadde 3 waliwo omuntu najja wano nenjogera ebintu by'olusozi olwo olw'esseguku nti bye byattisa oyo omwana waliwo omu ku bawuliriza abange n'abibuuza omuntu w'omukyaki eyo n'agamba n'amubuuza wabijjewa nti ku social media waliyo akavubuka kalina akawalaata kayogedde mbuno olusozi lwe lwattisizza omwana n'agamba wamma abo mubaveeko enjaga yebatawaanya omanye abo omuyaga yabaleetanga muyaga ate nga nagwo muyaga kakati gwe gugira tebalina byakola njaga yebawere n'embya
ye yamukubidde essimu n'amugamba okimanyi half of olusozi balututte batugambye bwe muba musaba temusala wano kudda eno olusozi balututteko ekitundu ekyattisa Gideon golo bagikubye mu katimba olusozi balututteko half abali ebunaayira ffe tumanyi Uganda waliyo omuntu e Uganda kugamba kati munnange mpuliddeko ku mawulire wano mbuno bakuba bbomu wano ku Masaka Road wamma kituufu ningamba laba nnono nze nagimanya tebannabagikuba eyavuma ono n'amugamba mbuno aba omuyaga ogw'enjaga ogw'omuyaga gwe gubatawaanya ate ye yamukubidde essimu n'amugamba okimanyi guno omuyaga gwo mutuufu ogw'omuyaga ono oyo omwana kyeyogera kituufu bakubye akaguwa ku lusozi okusalawo okudda eno wabacwezi kati mwabasaba mukoma wano n'amugamba saakugamba n'amugamba mpaka oyo muvubuka yaani kati naye andaba ate mujja kundaba abaali bawakana mujja kundaba tugende mu kigambo kya Katonda obudde bugenzi tutandika olunyiriri luno essuula eno nga ngenda gyogera bugezi nga Mukama ayogera asuubiza Isirayiri n'abaana ba Yakobo okubabeererawo mu buli mbeera n'abagamba n'okuyita mu mazzi n'okuyita mu muliro ngenda kubeera nammwe ne bwenebeera mbeera ng'efaanana etya yabasuubiza ebintu bingi n'abagamba nkumanyi gwe Yakobo nkumanyi nakuyita n'erinnya nkutegeera bulungi nkumanyi nja kukubeererawo nja kuyimirirawo n'okuyita mu bbomu nja kubeera naawe n'okuyita mu makomera nja kubeera naawe Honorable Segirinya embeera gy'oyitamu tugimanyi ffe tetuliiyo naye waliwo ali naawe ojjukire Sara ze nakusabira jjuuzi ng'oli mu ddwaliro oyo yennyini eyakujja ku kitanda ojjoolayire akujje ku kitanda wamma weetikke mulago oddeyo ekawempe ekyo kifo kyo awo okiikirira awo wakazibwe Bashiri Mbazira kola bwoti wamma weetikke mulago ogende ewaka gwe teweetikka kitanda weetikke mulago yenna ogende ewaka Mukama akusumulule tebajja kukutemako kigere Katonda anaabeeranga naawe okuyitamu ebyo byonna hajja kubeera naawe yagamba tajja kutulekawo in fact yasuubiza genda osoma olunyiriri olwokutaano olw'omukaaga n'olw'omusanvu yagamba mwe ngenda bajjukira abaana ba Yakobo ngenda bajjukira ngenda bakuŋŋaanya okuva ebuvanjuba nja kuyita ebuvanjuba ebugwanjuba ne side mwenna mbakuŋŋaanye mbakomyewo Uganda mwasaasaana ebuvanjuba n'ebugwanjuba olunaku lugenda kukya Mukama abayite mwenna atukomyewo mu ssenta ku ttaka ly'abajjajjaffe yagamba nja kubayita mwenna ebule n'ebweya nja kubayita mwenna mukomewo nja bakuŋŋaanya yagamba bw'ati tewali ajja balemera tewali ajja balemera kuba buli muntu nja mugamba abo bange bo baleke bakomewo Katonda yennyini nga yayogera enti media nsanyusa okulaba mukwano webale kubeerako mbatumidde basooja abo basooja wano abo ba coordinator wano we tuli mu diaspora era Museveni tuli wano tukulinze gezo dduke Uganda ojje mu bawarabu aba baana we bali tuli ate wano ekirungi tuli banyankole ffekka tukuteeze wano era bwodduka nga making sure toyingira Middle East wano tosala gwe fune walala jodda obodda zimuzambiikize ezo gwamanyi ogeza nojja Amini ye yajja wano n'alya n'anywa naye bakanakaddiwa n'okukaddiwa naye Museveni tukukwatirako wano waliwo omusajja bamukubira France nga bamuyitaani Rasana Watara omusajja agenda okwewozaako bannange si yenze ng'omusajja yafaanana former president yabonyaabonyanga aba Ivory Coast baamukuba poliisi egenda okujja nga bakubye mukyama era nze Museveni ne bagamba nti Museveni adduse nga angula wiigi nga nteekako wiigi si kulwanga ekiwalaata kinkubya nja kutambula nga nnyina enviiri ninga mu China enti media nsanyusa balaba wamma labayo Katonda ng'agamba nabayita nja kubakuŋŋaanya mwenna mbakomyewo ewaka bw'osomaawo n'okkirira naye ayina ebigambo by'ayogera mu nnyiriri eziddako wansi zonna genda ozisome ng'agamba bw'ati nti nze ndi Katonda akola ebintu ngenda bakolera ekintu temuli kiraba gwe gubadde omutwe gwa vidiyo nti nze ndi Katonda ateeka amazzi mu ddungu nkuba oluguudo mu lukoola
nga Katonda yayogera ye yennyini nti asobola okuteeka amazzi mu ddungu, asobola okuteeka oluguudo mu lukoola. Mu lukoola temubaamu kkubo, mu ddungu temubaamu mazzi. Mmwe agamba nsobola okutereeza embeera, naye mukole bwe muti, temujjukiranga, temunoonozanga, temujjukiranga, temunonoozanga ebyemabega biri ebyasooka okubaawo. Olwo olunyiri lwa mmeka? Lwa 10 na mmeka? Temujjukiranga 17, 18, temujjukiranga ebyemabega biri ebyasooka okubaawo. Lwaki atugaana okujjukira ebyemabega ebyasooka okubaawo naddala ebyo ebyakumalamu amaanyi? Olwo olunyiriri lwokka lwe tusomye leero ku Prayer Warriors. Tojjukiranga ebyemabega biri ebyasooka okubaawo, kuba emabega waliyo ebyekumalamu amaanyi. Bw'onojjukira ebyemabega, ate ebyemabega ebimu bibeeramu exaggeration, babyeexaggeratinga. Kakati awo aba university tebakitegedde oba nze nabagano soma P7. Wulira, bagenda ne babiteekamu embeera, omusajja n'akugamba nze natandika olutalo nga nnyina emmundu 7 n'abantu 27. Era olutalo lwonna ab'emmundu twabasibangamu miguwa ne tubatwalako emmundu. Kakati n'otunuulira omusajja gw'ogenda okwaŋŋanga ng'ebyemabega bodda ku byemabega n'akunyumiza, kuba yakuba akatabo ng'amaze okuyitawo, n'akaeditinga n'akaza ne mu paati 2, n'abaako byasiimuula n'akaza ne mu paati 3, nga ye Eva abeera hiro. N'addira muwala we n'ajja azannya firimu simanyi biki, alaga kitaawe yekka ye yalwana. Era bano basejjusa be bagezaako tugamba nange nalwana. Tumukunda agamba luno olubuto baalukubira gindi, ono agamba kuno okugulu baakukubira Bukalabi, olutalo lw'e Bukalabi lwali luntutte. Mu firimu bakulaga nti Museveni ye yakuba emmundu, Museveni ye yafumba, ye yajjanjabanga Besigye, ate Besigye atugamba nze najjanjabanga Museveni. Bw'olowooza ebyemabega ebyasooka okubaawo bikumalamu amaanyi. Wano Bayibuli Katonda agamba Isirayiri biri ebyemabega mubiveeko, kubanga bajja kujjukira ebyali e Misiri baggwemu amaanyi, bajja kujjukira ebyali mu ddungu bibamalemu amaanyi. Agamba tojjukira biri ebyasooka okubaawo, genda ne bino kuba ngenda kukola ekigambo ekijja era nammwe mujja kukimanya, nammwe mujja kukitegeera ekigambo kye ngenda obbakolera. Nsobola okuteeka ekintu we kitali. Bayibuli egamba nti yasirisa omutima gw'amazzi. Ennyanja erina omutima. Wano ku nnyanja emyufu nga Musa ayitawo, Bayibuli egamba n'asiba omutima gw'ennyanja. Yoswa bwe yali asomoka River Jordan, Bayibuli egamba bweti n'asiba entunnunsi z'amazzi ne gakola ekisenge. Oyo yennyini agambye nja kuteeka omugga mu ddungu nkube ekkubo mu lukoola. Mu lukoola otambula butambuza ogamba kati kandabe bwe mpita wano mbangu esemba bule kati wano. Kuba kali akanaala si keeke Nabusanke. Kasita ntuuka e Nabusanke bwe nti kati mba nsala busazi wali ne ŋŋenda e Buwama. Okitegedde? Olwo oli mu ddungu otambula wabula nabaze bubi ate luno olusozi nakutte wabi kati ndi Butambala. Naye Katonda ayinza okukukubira oluguudo mu lukoola n'ateekako n'obupande nga bukugamba to reach there 5,000 miles. Nga buli wotuuka bakulaga miles ezisigaddeyo, buli wotuuka bakulaga gundi kilograms ezisigaddeyo ku luguudo. Naye bannange mwasubwa okusoma P7 myaka 20. Ffe twasoma okubala ne tukukubuka oluguudo balupimira mu kilograms. Era osanga ekikondo kya yunula okutuuka embalala kilograms 7 mu 6. Mu ddungu Katonda byonna bikuteeka, akuteerawo n'ennambiro mu ddungu n'otambula nga ne gy'olaga olabayo. Ennyonta n'ekuluma mu ddungu n'ofuna amazzi. Nabagamba Bayibuli etusomesa omugga gwagobereranga Isirayiri gye bava gukala, gye balaga gye guli. Nga swimming pool namba nga tebakyayoza bawuga buwuzi ne batukula. Tebaasanga katale, kino ekintu nkyogera nnyo, tebaasanga katale mu ddungu. Bannaabwe be baasisinkananga mu ddungu abatali baabwe kwabanga kukubagana, kwetta, kubatta kubamalawo. Bayibuli tetulagaako nti nno baakyusa engoye, baasimbula n'engoye zaabwe Egypt ne zibayingiza e Kanani ku myaka 40.
myaka 40 Katonda tena kyatasobola kukola. Yagambye ajja kutukuŋŋaanya mwe abali mu Iceland, mwe abali Zakistan. Omanyi waliwo ensinga ne pronunciation ekusobera. Abali ejjuba mu Sudan, leero bannanga abali ejjuba, mwe abali ejjuba tubasabira Mukama abawe ekisa. Ovanga okugamba nti omuntu yavudde Uganda agenze ejjuba kukyusa bulamu, awo otegeereranga ddala omuzungu agamba when the worst comes to the worst, the woman was forced to urinate while standing. Abataasoma P7 myaka 20 omukyala alina watuuka naga wano sisitamawo naye ate ng'alina okufuka. Abeera awo ng'alina gwanyumiza bw'ati natambula n'agenda ng'omanya kati embeera yabizze, tewali budde bwakukkakkana. Omuntu bw'agenda ejjuba ng'omanya za wasika kati eri ku wasiti. Naye Bayibuli egambye bw'eti mwenna wamma abali ejjuba Mukama ajja bakuŋŋaanya abakomyewo ewaka. Bayibuli egambye tewali nsi ejja tulemera. Era ajja kugamba Amerika weebale nnyo okubawa obutuuze, kati Uganda yeesinga. Mwe Abangereza tusayininge tweet namba tugambe Bungereza tuwe ku fayiro y'Abannayuganda bonna abaafuna obutuuze tubakomyewo. Abantu bali e Bungereza ate gwe Museveni nkulabula wuliriza kino ebyo byolowooza mb'ozimba dynasty weeriko. Wamma mmwe abantu abadduka ne mudduka ne famire zammwe mangu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaana Abaganda basomye ebintu, abazadde basomesezza abaana baabwe e Bulaaya wano, nga naye basomesa abaana baabwe nga babagamba oli Bungereza naye toli muzzukulu wa Queen. Gwe toyitibwa mutabani wa Williams. Muka Williams yani ye Diana yani mubinzijukize. Era babasomesa babagamba tuyina okuddayo ekyaddondo yuweebuwa maani yani. Museveni waliwo generation eri Egypt eringa ekuba buloka. When is the worst comes to the worst, ojja kuddukira mu kiteeteeyi. I can bet. Abantu bali wano, abaana bali wano bajja nga aba security bali mu magye. Bajja nga aba security bali mu Mossad. Bali mu CIA. Mukama agambye ajja tukuŋŋaanya wanudde. Tudde nga tuyina bajjeno okuva mu magye ga Bungereza. Tudde nga tuyina bagundi okuva mu ggye lya Amerika. Ojja kuyingira omukwesese nga Gaddafi tukusituleyo, naye ffe tetujja kukola bubi. Tukuvuge tukutwale Lwakitula tukuteekewo tukulabirire, kuba naawe otulabiridde. Tugenda kukukolera ddala ebyo by'otukoze. Olina abantu b'osinza okuyisa obulungi be bajja okukuvunaanyizibwako. Segirinya yakuleetera emmere. Sky Soldier yavunaanyizibwa ku ndabirira ye ey'obulamu obwa bulijjo. So tulabe ng'obeerawo bulungi. Buli wonoolabikangako ku TV nga bazze okukugira ng'okola bw'oti kuffe kiki nti naye anyumiddwa nga Segirinya bwe yanyumirwa nti agira abeerayo. Anti naawe bw'otyo bw'otulabiridde ate ku myaka emizeeyi. Ate gojja kuba tokyalina akusabira bbeiro ataani tulina akaaba. Owanike ekigere bw'oti nga tewali asobola gamba maama bambi Segirinya omwana wange, Segirinya omwana wange teyamanya bye yakukola, mumpe ngende mubuulirire. Wamazaawo toyina, bonna wabaleka. Mutabani we tugamba wava Egypt n'osala Somalia n'ofubutukira e Rwanda. Kati gwe ne bw'onookola bw'oti tewali wajja ggwa ddala nga Museveni anyumirwa. Mutabani wange bamusomesa flowers nakola bwati flowers. Tujegamba omuzeeyi ng'anyumiddwa holiday vacation e Lwakitula, kubanga nawe bw'otukoze ffe tugenda kukolera ddala ebyo byennyini by'otukoledde. Jjajja weebale kutulabirira, olabiridde abazzukulu. Wamma temujjukira ebyemabega biri ebyasooka okubaawo. Mukama agenda kutukolerayo ekigambo ekijja. Mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abaayiya amangu
ne muddukayo ne famire zammwe ng'obudde bukyali ne muweerera abaana bammwe wano. Omwana n'asoma P7 emyaka 2 naye nga bw'omugamba nti wano si wammwe, toli muzzukulu wa Falaawo, toli muzzukulu wa Queen newankubadde oli mu nsi ya Queen. Osomedde wa Queen naye olina okuddayo e Mawokota. Omanyi nze Uganda mmanyi Mawokota ne Buwama, siina walala we mmanyi okuggyako ne Kampala we navugira booda awo wenko ne Fort awo wokka we mmanyi, siina walala we mmanyi. Mwebale kusomesa baana bammwe wano. Katonda agambye ajja kutuyita atukuŋŋaanya ate tewali ajja tulemera. Awo Uganda ejja kuba ekyuse. Bungereza tumwebaze tumuwe n'ekirabo. Webale kukuuma bantu baffe bonna bakomyewo, bonna badde nga bayimba bakomyewo waka. Ng'ogamba omuntu tukuwadde visa ogendako mu Bungereza, abuuza ani addayo e Bungereza okubonaabona. Ng'omwana wa Uganda tayagala kudda mu Middle East kulaba nnaku ya Middle East, naye kati omuntu akubira essimu n'agamba nyamba nange nzije, nyamba bangambye embu nno bafa naye nyamba nzije nfe, n'omugamba weewaddeyo ofe, nyamba nange nzije nfe. Museveni ofuze Uganda naye tujja kukusasula byonna by'otukoledde. Bayibuli egambye nti Mukama agenda tukolera ekigambo ekijja, ajja ffenna tujja kimanya. Jjo yagambye naabalwanira nammwe munaasirika. Museveni ayomba abuuza bomu zaawe ezitatta, lwaki bomu tezitta? Njagala kufunayo emirambo 3 ku 5. Nabagambye kaageza abate Museveni lwanaabata ngenda kujja wano njogereko eri eggwanga, mwenna mbateeke mu lockdown, ate nzije kafiyu ku kkubo. Saagalako kafiyu ku kkubo naye mbateeke mu lockdown. Muzeeyi Museveni asooka akuba ebbomu ze. Bw'alizimala nja kukomawo mbagambe kakati mbatadde, kuba nze mulimu nga ntunuka, buli byateesa nze nja bibaleetera. Temugeza n'abajja mu lockdown ne muvaayo. Ayagala emirambo 5, 30 ku 5, ekitonde nnyo. Kakati bwe muyitawo ne muyingire e8 awo abeera abakubye atrik. Mbabuulire, Mukama bawo omukisa. Genda osome ekyawandiikibwa ekyo kinene nnyo okusinga bwe nkinnyonnyodde olw'obudde. Genda osabe Omwoyo Mutukuvu akikusomese kyonna okitegeere bulungi, ojja kukkiriza nti Katonda akumanyi ate ali ku sayidiyo. Honorable Segirinya tebagenda kutemako kigere, tebagenda kutemako kigere wamma. Oba onootambulira mu muggo, oba onookola otya, ojja sigaza ekigere kyo, tekijja kuvaako mu linnya lya Yesu, tekijja kuvunda. Naye tofaayo, gwe ogenda okukola ku welfare za Museveni mu Uganda empya, omukwate bulungi. Nababuulira omwana eyo yawa kitaawe ebyenda nga nakababuulirako akagero ako. Omusajja yali waka n'azaala abaana, n'aleeta kitaawe olwo jjajja w'abana abaana n'amuzimbira ku lusalosalo ekibanja gye kikoma, nga buli lwe bafumba emmere ng'awa abazzukulu nga batwalira jjajjaabwe, naye nga buli lunaku bamuwa byenda, buli lunaku bamuwa byenda. Omusajja agamba naye nga nkooye ebyenda, ne bamuwa ebyenda n'afa, ne bamuziika ku lusalosalo. Ono yali taata naye n'atuuka ekiseera nga ye jjajja, kati ng'abaana bakuze nabo nga n'abaana bazadde. Omwana n'amugamba taata jangu tugende nkulabirire. N'amugamba mwana wange onnyambye nti mbadde sisobola nakwetikka mazzi, ndi wano mbonaabona. N'amugamba jangu tugende eka. N'amutwala n'amuzimbira ku nsonda n'amuwanga ebyenda ng'awa abaana be nga bagamba mutwalire jjajja, ne bamutwalira buli lwe bamutwalira byenda na kawunga. N'agamba naye bannaye nga nkooye byenda na kawunga. Lumu n'alaba mutabani we n'awaaba, naye munnange mutabani ndwawo okulaba, munnange abazzukulu bambonyaabonya, abaana buli lwe bampa byenda.
ko mwana ye taata nzenze ekyo nze nkikola iye mwana wange nompa ebyenda ng'okimanyi mpoomerwa akanyama nga afande katongole namugamba nedda taata hati nange nakulaba nga jjajja omuwa byenda nze mbadde mmanyi nakula mmanyi nti abakadde balya byenda kubanga naffe watuwanga byenda bye twatwaliranga jjajja Museveni otuwadde ebyenda n'otuwa ebyenda n'otuwa ebyenda tugenda kukutwala ku nsonda y'ekibanja tokaabanga nti ebyenda bikutuuse Isegirinya omuwadde ebyenda Machete omuwadde ebyenda ogenda kutuuka nga gwaliko kati nga gwe jjajja tukutwale tukulabirire muzeeyi tukuwa ebyenda abakadde obawadde emitwalo 2.5 gw'olina bajeti nnene ogattako n'obubbi Ssemujjunganda yagamba temumuteerako za mobile money ate mbunajjeyo ate bamusaleko ku mitwalo 2.5 Ssemujjunganda yagamba ajja kuvuga ng'emmotoka yateekemu amafuta ga mitwalo 3 avuga jje lwaki tulakuleetera 2.5 gyo ng'akuguliddeyo n'omugaati ne ssukaali ate era akomewo n'omwezi ogujja Ssemujjunganda akuleetera 2.5 tayagala ojjeko za mobile money ffe entegeka yo yonna tugirina bulungi tugenda kukulabirira musajja gwe Machete tayinza butakulabirira Faaza Mugisha yajja n'akusabirayo ye yayitayo najja n'akusabira kati enteekateeka yo ndowooza ogiwulidde ojja kuba bulungi mu Uganda empya gwe agenda okusinga okweyagala Mukama abawa omukisa Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo tukebaziza olunaku olwaleero Mukama otusuubiza nti Uganda newankubadde tuli mu ddungu osobola otuteerawo amazzi nti wankubadde tuli mu lukoola osobola otukubiramu ekkubo mazima Mukama Uganda eri mu lukoola tetulaba gye tulaga kuba tewali kkubo enkalamata ya kyenje etuluma tetulaba mazzi naye Bayibuli etugambye gwe wennyini osobola okikola Mukama tuteera amazzi mu ddungu ly'ebyobufuzi lino tuteera amazzi mu lukoola luno Mukama ekkubo mu lukoola Mukama tetulina we tuyita kubanga abasajja bawanvu nnyo ate banene nnyo naye Mukama Bayibuli egamba abo bajja kugwanga bamulekwa olwo lunyiri lulamba weeruli awo bajja kufulumya amagaali na biki okulwana naye bajja kugwa bonna basaanewo tubalabe nga bagalamidde Mukama olumu watusomesa nti bajja kwekweka mu mirambo obudde bujja kumugendera gambe naye leka nfe kansooke nga wano mu mirambo bwe bandaba ng'omulambo bayitewo awo ndyoke nziruke ngende Bayibuli ebiwandiika byonna nti balyekweka mu mirambo balyekukuma wakati mu basibe naye bannange Mukama watuwa Bayibuli nze Mukama sigenda kusoma Malcolm X nja kusoma Bayibuli njikwotinga epaka weebale Mukama nti lumu balyekweka mu mirambo omuntu agambe bagenda gamba nfudde siina musaayi akwate mugwa munne yeesiigeko ojjo gambe guno omulambo nga gwafudde n'omusaayi mungi nga muntu mulamu ye akulimba yeebisse musaayi ebyo byonna Bayibuli ebimanyi Katonda yagamba awo asobola okubatuusaawo ababadde baliida ne yeekweka mu mirambo era n'anyumya n'agamba abooluganda neebaza Katonda kubanga nze nasigalawo lwa nsonga nagwa mu mirambo ebiri wakati ne neebikkako ogumu awo we nabonera ekitiibwa kiddire Mukama ate naffe tukube engalo kuba ddala yakuwonya wamma Mukama weebale nnyo watuwa ekigambo kyo watuwa Bayibuli Mukama watugamba osobola okukkakkanya ababadde beeyita ab'amaanyi osobola okukera ku makyanga giringanga omuddo ogunyirira emisana n'ogusala akawungeezi ne guwotoka buba buwungeera ne baguteeka ku nkoomi ne bagwokya omuntu n'ayita awantu n'agamba wano naleseewo ekisiko ate kyalazeewa ng'ekisiko kya NRM kyonna baakisaaye ne kikala ne bakyokya n'otuuka mu paalamenti nga temuli ali ku tiketi ya NRM mugenda kukirabako waliwo ekibira waliwo ekisiko kya UPC waliwo ekisiko kya UPC ne kyeyongera ne kiduumuuka ne bakiteekako ebigimusa ne kikola alliance ne ani KY ne kibuutikira wonna kati olwaleero onoonya ali ku tiketi ya KY talabika n'okwogera obwogezi ekigambo KY it is a tribalism Mukama wagamba osobola okusala
obuuza bannange yo wa UPC aliwo mutabani wa Obote yeka ye president ye MP ate yaliko luli kyali kibira everywhere UPC ne bwobolya UPC bwewebaka UPC muzukuke ne UPC mutambule ne UPC ekibira kyonna kyakala NRM oye temugenda kusangawo ekibira kigenda kusalwa kikale kiyokebwe ogenda ogambe Nabbanja tubadde twagala wesimbewo ku tikiti ya NRM ku bakadde akubuuze mwana wange onjagaza ki NRM mundeke NRM gwosobola okuddamu NRM bw'oba ggwe kale nange tiketi njikuwadde nga ne Nabbanja tasobola gitwala Mukama ogambye osobola okusala ekintu ne kiwotoka n'okyokya n'okuvaawo ne kivaawo agenda kuteeka amazzi mu ddungu agenda kuteeka ekkubo mu lukoola in the mighty name of Jesus. Mukama NUP tubonyebonye nnyo ffe tulina abalwadde ab'ebirwadde ebikambwe ffe tulina abakubiddwa amasasi ffe tulina abamenyesa amagulu ffe tulina abasibe Mukama ffe tulina buli muntu ow'engeri zonna Mukama mbw'ate era ffe tulina abatujju naye Mukama abatujju obamanyi babikola ne batuwaayiriza naye Bayibuli yagambye bweti ekyo wakikola Falaawo ate weegulira erinnya naye Mukama oli mukulu nze Mukama olina enkola gy'okolamu ebintu ebyo Falaawo yabikola weegulira erinnya mu maaso g'Abamisiri tonnagenda ku feezi y'Abayisirayiri okyadiringa n'Abamisiri Mukama olina by'okola nga ndaba oyagala okwegulira erinnya mu maaso ga NRM waliwo Mukama byendabanga obikola okwegulira erinnya mu maaso ga Falaawo anti olongaamiza amazzi ne baduleva ne bafa ate Mukama naawe nnoonyiiga bulala n'endogoyi ne zifa n'amagaali ne gasaana Mukama n'ebimotoka bya tiyagasi n'obisaanyaawo naye oyina amaanyi Mukama kakati ate ffe Abayisirayiri otukolerako eri nga tumaze okufuluma ennyanja emmyufu kati okyadiringa na NRM nanga agenda tuuka ekiseera ng'akooyo byogera era bamutaddeko n'omusajja wo omulala ayogera international bomb agenda akoowa okuyogera biri kuba tebitegeerekeka Mukama agenda kwegulira erinnya nga bayita minisita ajja ayogere ku bya bomu nga tasobola kuba tabimanyi emu eri domestic ate yemu eri international kati wamaffe Mukama ate ogenda kwegulira erinnya mu maaso gaffe ate nga tumaze okusomoka ennyanja mbu ne bayimba nti lyebazibwenga Katonda owaffe w'amaanyi azikiriza Falaawo nga tulaba ebimotoka bya tiyagasi nga bipaakinzaawo ebitaagoba nga byo bipaakinzaawo tebikyalina makulu ne baduleva baabyo bafudde nze neewuunya Katonda Falaawo asobolera ddala okufa ne babodyguard ne duleva gw'ate akiraba mu Bayibuli genda osome ku byafaayo bya Kaweesi bali baagala Kaweesi bodyguard n'afa emmotoka teddangamu kutambula dereva n'afa bonna ne basaanawo Katonda abisobolera ddala konvoyi ya SFC yonna ne mugiraba ng'eggwera mu Red Sea ne bagamba omusajja nga badde alina konvoyi ne basiba emmotoka olukalala lwonna eno n'ayitawo saawa namba emmotoka ze zikyayitawo muba mulyawo ng'ekyatooyi kiyitawo nga mumanya kati naffe tusimbule byonna bijja kuggwawo n'ekyatooyi kiggwewo weebale Mukama abalwadde baffe tubasabidde kanso wa Mary n'abalwadde abalala bonna Mukama waliwo abaana abali mu biyumba balina obuzibu obutayogerekeka abo ebyabwe byonna obimanyi Mukama kubanga obimanyidde ddala okuva e Babilooni ku mulembe gwa Shadraka Mesaki n'Abednego obimanyidde ddala okuva e Misiri okuva Yusufu lwe yafa Bayibuli egamba bweti awo ne wajja Falaawo ataamanya bya Yusufu amaziga ga Isirayiri ne gatandikira awo ag'obuddu gatandikira awo nga Yusufu amaze okufa ne walya Falaawo omulala Bayibuli egamba awo kati Mukama bino ebyaffe eby'omu buddu obimanyi
Mukama bakoleko abakazi abo bawa amaanyi baleme okufaanana ng'abakazi abalala, baleme okufaanana ng'abakazi abawarabu. Bano babeere ng'abakazi ab'Ebulaniya. Kuba bulooka ne zikala n'azipanga n'ayokya tanuulu n'agikuba ettaka n'agiwala mpaka kasolya n'agisereka n'akka wansi n'aseesaamu enkunga muwala n'akuba gundi yonna n'agiteeka wali. Omuwala omusanga alunda eŋŋamiya z'Omuwarabu n'endiga kawungeezi n'akama. Muwa amaanyi abikole byonna mu linnya lya Yesu. Aleme okufaanana ng'abakazi abalala. Omusajja oyo aleme okufaanana ng'abasajja abalala. Ssaawa 12 ayimiridde mu moolo teyeenyeenya alinga statue security. Evvivi agenda okulifunya muganda wange nga libwatuka bubwatusi pwa joyinti yakwatiddeyo. Mukama bayambe baleme okuba ng'abasajja abalala, n'abakyala baleme okuba ng'abakyala abalala mu linnya lya Yesu. Ne ssente zaffe ze tukola ziwa omukisa Mukama. Ennyumba zaffe ziremeraawo ku madirisa. Bw'ogirwanako n'ogituusa waggulu n'emenyeka n'edda wansi, n'oddamu n'ozifuna n'ogizimba n'eddayo, eba egenda kuserekwa n'ekomawo wansi, ogenda okumala ennyumba muganda wange. Mukama essente zaffe ziwa omukisa zikole ekyo ekyazireetera. N'abalala bonna bali mu diaspora yonna Mukama tubasabidde. Ate abali e Uganda abo bo Mukama bakubire bateere amazzi mu ddungu n'ekkubo mu lukoola. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange n'enjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Mukama bawe omukisa, mwagale nnyo Mukama, musome Bayibuli. Bannanga ndabirako ku Genosky Soja amugambe asome ne ku Bayibuli akootingeko ku byawandiikibwa. Omwana akootinga kwoti. You can arrest and jail the revolutionary, but not the revolution. The revolution is never be arrested and jailed. Nagambye omwana bannange. Naye Sekayisoja somako ne ku Bayibuli. Wammamba tumidde mwenna. Mulabe platform zaffe nnyingi nnyo. Waliyo Uganda empya, waliyo Kojja Omugezi, waliyo Empire, waliyo Ekyoto, waliyo tuli bangi nnyo. Mugende eyo mulabe ebintu ebyenjawulo musobole okufuna ebintu gundi ez'enjawulo mu balancing diet. Mukama bawe omukisa. Naye ebyo bye mudda SB4 eyo mugenda kusanga yaani Uncle 10 Professor 10 bye bibeerayo eyo. Wamma mweraba I sign out.